busy. Shamim. Wange. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Oluta mukwano. Oyogera ne kadima ku beat wano ne kaboggoza. Yes sir. Ndabi wane namba yongogamba nti oyagala tukubireko. Yes sir. Kiki mukwano? Nzigenda musajja pampa buyambi. Obuyambi bwo abaana. Omwana ngezezaako buli wamu biganye. Omwinamu omwana omu. Ninamu omwana omu. Ngendako n'abantu be basista be. Bapaza be naye talina kyakyusa. Shamim. Oba talina. Nedda akola. Kalisone zaakola ziraga mwana. Akola mulimu ki? Oli yali avuga boda kale yali mu garaji ebyagaraji n'ebikyankalana n'addako mu boda. Kati ayawukanira n'emunza nkyali mukono bw'akola. Wali wa ssaawa zino? Nze Kawanda ennyazigwera. Kakati ye aliridde wa? Yali mukono. Omwana wa bbanga ki? Mwana myaka ebiri. Gy'alina. Ayinayo omukyala omulala oba abakyala abalala? Ayinayo omukyala yamufuna nze tumaze kwawukana nze naye. Mwabeerako awamu? Twali wamu ebyanseyo nga bye bitayagala balabirira. Abayisaba bwayagala. Bintu bwatyo ne twawukana. Naye era nekikwatagana n'omwana okuva lwe navaayo tampanga kuyamba. Kulesi n'omugamba omwana mulwadde wa ssente akulimba ngenda kukuteekerako naye nankoosa naye juzi n'omugamba ssente egy'omwana agamba ngenda kukufunira. Angamba linda ku Saturday. Eninda Saturday nemufati nga teyakuba. Kati awobereye Kawanda waani? Wane Kawanda mbeera wa mama wange naye nkola. Kati mama yagenda bweru kati nze abeera ewaka. Yagenda Saudi muganda wa mama. Kati obeera wa muganda wa mama wo. Mama wo yennyini abeera wa? Mama abeera eyo Busoga Kinja. Oli Musoga? Ndi Musoga. Omwami wo y'ani? Bamwita Brian. Wayogerako n'abantu ne bagamba batya bo? Abantu be nga bagamba bagenda kwogera naye. Bagamba ebintu byammwe bitusobedde. Nga bagamba bwe njogera naye agamba akuwa obuyambi. Bwe njogera nawe ogamba tampa ne bagamba talina kyampa. Wamuloopako? Simuloopako nali njagala omuloopa naye eriyo eyantisa n'angamba mbu bw'onoogera n'omuloopa kozi bayinza okugyako omwana ate nze omwana wange saagala musu. Olinayo omwami omulala? Ina. Oba okyayagala muddingane ne Brian? Saagala kuba yangamba ddala nga saayagala. Kati alina okukazi ate nze mbere gw'omukazi wamukonfaminga nti gyali owawulira bigambo? Nedda nawulira ebigambo naye nakinkakasa nti gyali. Naye yakinkakasa nti omukazi gyali. N'ogambako okite? Nakitta kuba naye nakoowa. Ebintu bye wanoba nabyo bawabirekayo? Navaayo lumu. Waali apangisaawo oba yazimba? Apangisa. Kati tovaawo kamukubireko ndabo baso tusobola okufunayo kye tufunye. Buyambi bw'omwana bwenjagala. Omwana yani? Ashavini. Yagira asenoyo kati. Brian. Wangiso. Jebale ko tata Ashavini. Obulamu bugamba ki? Nsaba eddakiika nga 2 awo. Kakati omukyala we yantuukiriddeko. Gwanja? Nti bampisa abudu. Mukyala we yantuukiriddeko Shamim. Lwaki towa Ashavini buyambi? Ngagamba simuwa buyambi. Tomuwa buyambi omwana ne bwalwala toyina kasente k'otoola tetwagala yingiramu nga bamateeka. Kuba muwa bino okikwasaganya gwe n'omukyala ne mukwasaganya ensonga eyo nga tennagenda walira ngambye njagala nsooke nkuwulize obuzibu buvaawa? Kale obuzibu buli ku sayidi ya muwala kubanga tampuliriza nze omusajja. Shamim takuwuliriza atya? Bwemugamba kyemugamba nti obakola bw'ati. Shamimu oyo yava ewange gatangambye. Yadduka buddusi? Nze nava ewaka. Nengenda anoonye ssente. Agenda okuddayo ewaka akawungeezi nga Shamimu akuttemu buli kake agenze ewaabwe. Shamimu ensonga gyawe ensonga yali yeeno. Ebizigo ebiba biweddemu, ebizigo ebiba binaatera okuggwamu gye beesiiga n'oggula ebizigo ebirala nga biri tebinaggwamu. Kati Shamimu ensonga eyamugisa ewange ogenda ewaabwe ejjukira yansaba ebizigo nemugamba gumiikirizaamu ssente sinnafuna bulungi. Ekiseera kyatuuka waliwo akabanka ke nagenda ne neewolamu emitwalo gyali 10.
Shamimu n'angamba amuweeko ku ssente ezo ayagala kugulako bizigo n'ekiteeteeyi. N'amugamba zino ssente zino nzigye mu bbanka nga zirina bye zigenda okukola kale ojja kugumiikirizaamu. Ng'ayagalako mmeka? Ng'ayagalako emitwalo 5. N'amugamba ssente zino ojja kugumiikirizaamu zirina bye zigenda okukola. Agenda okuddayo olw'eggulo nga Shamimu akuttemu buli kake ewaabwe. Nakubira muzeeyi we essimu n'emubuuza nti awo bali eyo. Muzeeyi we n'angamba tebaliiyo, eno tebaliiyo, nze noenda mala na wiiki nga nnamba ng'ewaka siriiyo. Kale ne bw'otaddamu kuba ku ssimu yange taddamu kuba ku ssimu ye kyokka nagenda okuyitayo olw'eggulo ewaabwe nga ndaba muzeeyi we gy'ali. Ne nkubira Shamimu ne mbuuza lwaki wagenze nga nze tongambye. Wayagenda era atutteko ku ezo ssente zennyini yatoolako n'emitwalo gyali 2. Naye saamubuuza nti otutte zaaki kuba nali nkimanyi agenze n'omwana. Ssente zaali wawe waka? Ssente zaali mu nnyumba atwalako emitwalo. Okay, Brian nsaba tuyise mu bwangu. Omwana wagendako ewa Shamimu okumwanjulayo oba okukyala? Ewa Shamimu natuukayo. Watuukayo wakyala? Mama kadima kulimba. Shamimu njagala tusooke tuwulirize omwami. Wamma wakyala? Ewa Shamimu natuukayo. Wagendayokko? Nagendayo. N'otwala ebintu by'abakadde? Nagendayo sigumusa 2. Shamimu, omwami yajja ewamwe? Okujja ewaffe ng'ajja mu nsonga zaffe ezikwatagana mu bino byawaka azze kunyumizaako bazadde naye tagamba nga mbuno bajja kukyala ewaka. Okay. Kakati nyatukole bwe tuti Brian. Yes sir. Bangambye nti wafuna omuntu omulala. Olina omukazi omulala? Omukazi omulala era namufuna ng'oyo agaanye okudda. Kitegeeza tokyalinawo kifo kya Shamimu? Eno mu kyalo nali ninayo, eno mu kyalo nateekayo omukazi. Kati ebiseera ebyo emabegaawo nali ndi mu tawuni eyo nga nayo ninayo emirimu gye nkwasaganyayo nga ninawe nsobola okuteeka Shamimu. Neemukubira essimu neemugamba nti lwaki tokomawo gwobeere eno tubeere eno mu tawuni tutetenkanye ebirala. Oli abeera eri mu kyalo? Oli abeere mu kikuba owo mu kyalo namuteekerayo bizinesi tasobola kunsumbuwa na byago. Kakati gwe Shamimu oyagala muddingane? Nze Shamimu yangamba Shamimu yakyaneetaaga. Naye mugamba gwe oba okyaneetaaga nange nkyakola ki? Nkyakwetaaga. Byonna ebyaliwo nsobola obyesonyiwa. Shamimu okyasobola okuddamu n'obeera ne Brian? Kadima nsobola kati olaba ebyakugamba nagaana okuttayo. Ateesa naye bulungi ne mugamba linda bampe ssente ez'omwezi ogw'omunaana. Namugamba gwa 7 nti linda bampe bansasula omwezi ogw'omusanvu. Nakkiriza. Kati nange olwafuna ssente neemukubira neemugamba bansasule ssente. Mwami Kadima nga mbuzaabuza nga ne waali simanyi mukubira oli watambulira. Temugamba oli wanangamba ebyo biveeko. Kati tosobola kuddayo? Ate Mwami Kadima yali tasobola kundabira nga ndi omu kati agenda kusolabira abakazi ababiri. Brian, omukazi ono osobola okumuwa obuyambi fadhali ne buba nga bujja buli wiiki? Nga bujja buli wiiki. Obw'omwana kuba kati njagala olabirire mwana omukazi tomulabirira kuba akola. Nze saagala ssente, njagala mwana kumufaako kyokka. Shamimu oyagala ssente mmeka ewiiki ez'omwana? Mwami Kadima zanampa zonna. Sigala musayirawo nti ampe zino. Brian, omukyalo osobola muwayo ssente mmeka ewiiki ez'omwana? Kituufu kiri nti nange kisobola okumpa okukaluubizibu ogamba nti nsabe omukyala muweereze nga ssente ez'obuli wiiki. Gwe obadde oyagala kukola otya? Omu bw'aba agaanye ogamba nti okukkiriza okuddingana tubeere wamu naye ffennayo. Ayinza okuba ng'afunamu okukaluubizibwa kwonna okumpa omwana oyo mbeere naye. Mbadde nsaba bw'aba alaba nga sigenda sobola kugamba nti oba obuyambi bwa buli wiiki nga sigenda busobola wabula kyensaba omwana amumpe embeere naye. Shamimu osobola okuwaayo omwana? Kisobola. Kakati tukole bwe tuti Brian, nsobola okusisinkana nga Shamimu atudde sayidi eno naawe otudde sayidi eno. Kati nze ekyo kyengambye ekyokumpa omwana yakiraba ati. Anti kyenjagala tetusobola kisalawo kati mu budde obutono buno okitegeera? Mwami Kadima kankubulire kino si kyenjagala. Anti kati wuliriza Shamimu. Brian, nsaba ompa obudde n'ekifo we nsobola okusisinkana. Nja kuba nkirowoozaako ekyo. Onakirowoolezaako ddi? Tetugenda kukusiba okitegedde, teri agenda kukusiba, twagala kumaliriza nsonga eno. Era bwe muba mwagadde gamba nti kunsiba musobole. Era tusobola okukunoonya okitegeera. Omuwala bw'aba agamba nti simuweereza gundi buyambi bwa mwana. Obumwana tobirowoozaako mbu nsobola okukwata omwana wange okukuwa ekyo kankikubuulire. Tokirowooza nako mu birowoozo. Oba bakwadde amagezi bagamba omwana
omwana waba akugamba ebyobuyambi musabe omwana wange taagala kumukuwa oba toyagala kumpa byembi ngamba kimu nti obyobuyambi zireke nga togenda bumpa ngamba lumu nti sigenda bukuwa nakyo nkimanyi naye logamba mbu nkuwa omwana ewamwemanyi kati sobola ate nabeerayo sobola kwata mwana wange mbuke kisobola okomanyiyo wali watyayo sisobola nkugambe sobola kwata mwana wange mbuke ate omama mbuno bwagambe tasimuwa buyambi obumpa okuva kwegyo emitwalo ebiri gyongambye ginatwala eriyo sente zomperezangako nti za mwana zizi wali zimperezaako ekitegeeza omwana bwekugamba nga njagala kukema nkulabe nenkugamba omwana omulwadde nenkubira sisitawo nenkubira brazawo nemunimbalimba ebyo era mwamaliza tolina yadde n'ekikumi kyewampaako yadde naye ebbanga kiri emaze nga tolina ngenda kukubira essimu twogere ebisinga Shamimu nsaba tusobola okusinkana omusajja ono olaba omwami Kadima olaba yakugambye mu kukirowoozaako ayinza obutaddamu ayinza obutakugamba mbu jangu twenkane wano anti kati wuliriza njala tukimalirize ofuna kasente akalabirira omwana naawe nfuna kuba bansasula emitwalo 7 omwezi era obeerezaamuko katini nga nawe nge wendaba ekyokukola no katufune ku magezi wano emitwalo 7 giba mitono nnyo Yema mensi yaffe tugenda kukola tutya ffe ebintu nga bizibu nfune abantu nga 2 3 balabeke nga batubuulira ku nsonga za Shamimu bamuwe ku magezi tulabe abagenzi kitemu okutuweereza kati ze kyenda wa Shamimu aleka yete yeeguya naye Shamimu okumalayo byonna funa omulimu okole ojja kulanga wakimu kikutambulira kuba oyinza okutuulaawo n'akaana akamuteeka kulema funa omulimu okole bwe kimu kikutambulire ojja kulanga tomulowooza na birowooza ebintu tampa buyambi oba kutuweereza nosingana busa ekikuba nkino Shamimu akola akasente okawulidde kaafuna lwakuba katonotono naye tewali kyakukola bubule mwami Kadima omwami abadde mwerufu bulungi agambye asobola okulabirira maama n'omwana we bw'abanga Shamimu awulira nga tasobola kudda wa musajja ng'ate omusajja kyayagala agira yeetetenkanya alabirira omwana omusajja akibalira ku ggwe okulabirira omwana nnyo mulongo abasajja tubala kasobola okiwuliriza bamani kandi wanema kyendera okuli ku bbuca Kadima omusajja g'amazima afe ku mukazi bannaye abasajja temutulabisa mukulu Kadima we bali kuweereza nze maama Jackie wano ekiteredde bannange wulira ffe tunoonya abakozi be tusasula mitwalo 10 tetubalaba kyokka omuwala asasulwa mitwalo 7 naye era omulimu agwenyumirizaamu naye bambi bakwasaganye mitwalo 7 tegisobola kulabirira mwana bali kuweereza kale we bali nnyo munaffe bali ddala nze nosendebe ne Shamimu ebirowoozo bikyali bya kito kubanga omwami agambye mbu yabeera alowooleza mu bizigo biba tebinnaggwamu ategula ekizigo ekipya then neetirana omwana w'emyaka 2 since tosasula woosula okyayinza okusurvivinga n'omwana wo okyayinza okuwewali n'ewalungi ku mwana okuba tannatandika kusoma nti oba fees then nga tulabe ekinaava mu mwami nawe namukwata mpola bali tomulangira nti ewammwe mmanyiyo kiwe tekirina we kijjiro nooma Linda ekawuko kale we bali nnyo munaffe mama Linda ali kawuko Endobeso. Ndabo mukaaga tonzifuna. Tifama. Ekintu buli ky'omuziki.